lwaki mwaba musinkana temubuuzo bayali ansinkanyeko naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo naye ensi ekyagaanye okukkiriza ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange bw'aba mpise nja kumusinkana twogende sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Deputy President wa National Unity Platform omwami amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba enkyolwalero akedde kutuuza lukuŋŋaana lwa bannamawulire okunnyonnyola kw'ebyo ebigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula ku matimbagana okulina okubeera nga yagubwa ku bwa commissioner. Avuddeyo n'olunaku olwaleero n'ayisaamu omukulembeze we eggaali era n'agamba nti ye tamusinkanangako ate era teyeetaaga genda maaso nakubeera nga amusinkana. Mpuuga nno takomyawo wabula ayisizza amaaso kw'oteeka n'olugaayo mu kibiina kya National Unity Platform era ayina byayogedde ku Bobi Wine nga bino nno ate bitiisa. Nina vidiyo gye njagala okugenda maaso n'okubeera nga nkuwa wabula nzikiriza ngenda kukozesa authorities ziringa 3 zokka mu vidiyo eno olunaku olwaleero naye nga bw'eri enkola yaffe nkusaba vidiyo eno sooka ogimpereka like etambulire ddala etuuke kwegwandiagadde agende maaso n'okubeera nga naye agifuna kaakati nno mu ngeri y'emu nkusaba bambi egenda maaso n'okubeera nga otuwaka subscription ko n'obuwembeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba sooka osubscribinge tugende maaso n'okubeera nga ate oba oliawo tutambuza ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Mwebale tugoberera wano ku Beyond the Newsroom. Kakati nzikiriza ngende maaso n'okubeera nga ntaka vidiyo kano ogende maaso n'okubeera nga okalaba n'obwekkaanya kw'oteeka obwegenderezo bw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala ojja mmanya nti bantu ndagala namu munnange teziggwa mu lusuku naye ate abantu balamu nabo tebeesigika. Munnaye oba okyaliawo ng'ogamba nti oba oliawo wandibaawo onaakulya obubi nga kumbe waliyo n'ayinza okukubeererawo. Kakati Mathias Mpuuga avudde mu kibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze n'abaweebula ate n'amulambika nti mukulu Bobi Wine nze eyatandika ekibiina kya National Unity Platform era sijja kivaamu. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzirako kikyendowooza kikyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP oli agenda kunsindiikiriza n'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende njala bagamba nti wendi era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa ddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina we kiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti woonontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera ate siri kapere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu
okutegeeza bonna betukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kyetusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe si mu NUP mokka n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kino eraliikiriza nti mu kiseera Omwami Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere nga Omwami Museveni amaze okuzza akyoka ebyokulonda getugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa. Ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Kyonna kye tulowoozaako kyonna kitutegeeza ggwanga naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Kinajjukirwa nti embeteze eno yava ku kubeera nti ono Mathias Mpuuga Nsamba omubaka yagenda maaso n'okubeera nga afuna akayitibwa akasiimo oba tukayite yafuna akasiimo wali eri mu palamenti ak'emiliyoni eziwererako ddala 5 nga leader of opposition. Kyokka ng'ensimbi zino tezaali yadde mu mateeka akamu n'akeddagala era nga n'abavaako oba ba leader of opposition abaasookawo tebagenda maaso n'okubeera nga bafuna kaneeno ke bayita akasiimo ke yagenda maaso n'okubeera nga aweebwa. Kaakati ate nga neeyaddako talizifuna okuggyako akasiimo kano kaweebwa ye ng'omuntu Mathias Mpuuga Nsamba. Kakati nno wenjogerera olunaku olwaleero ebintu byayononeka dda mu kibiina kya National Platform era nga yagibwamu obwesige. Njagala ogende maaso n'okubeera nga weekanya ka vidiyo kano kengenda ogenda maaso n'okubeera nga nta olabe ate butya musajja mukulu ono bwagamba nti nopu mmwe mwaleetera abaana bano okumera eggumba n'okubeera nga alityobola abantu. Kakati nno avuddeyo n'agamba nti abaana ba diaspora oba abali eyo mu biyumba bagenze maaso n'okubeera nga bakola kinene okubeera nga batumbula ekibiina ate nga kwoteeka n'ovuma abantu. Kati simanyi watuufu Mathias Mpuuga Nsamba wagenda mu maaso nakubeera nga agwaye nga omuntu. Njagala kuugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira. Bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo okuva twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era byenkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannanga balowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka gafuga ebyokulonda kubenga okwetaba kwamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente naye nga musobola okulonda musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne buddibwamu nga bannayuganda aboobwebange nga mwe muli n'okuteekawo ennongozi za musemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya abali e Bunaayira abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo. Mathias Mpuuga Nsamba kino ndowooza mu Luganda kye bagenda maaso n'okubeera nga bagamba nti weebuzaabuza nga afuka anaaba. Ekibuuzo kyali kimu kyokka nti onaazayo ssente oba nedda, ekituufu kiri nti alabika ye si wakuzzaayo nsimbi okuggyako ogenda maaso n'okubeera nga ekibiina kyaweebula buli olukyajjukira nti si ye yekka asoose okuweebwa akasente kaneeno kwotsa ababaka nga bakagabo bagenda maaso n'okubeera nga bafuna ensimbi era ne bakyuka ne badda ne mu Piero yo. Kaakati ebigambo byabwe byakyuka dda kwoteeka n'ababaka abalala. Toyinza nakwerabira neyavirako Kawuma ya senior okufa. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasiano Wadre eri mu mwaka gwa 2017-2018 nga banoonya akalulu mu bitundu bya Arua. Kaakati nno oyo naye
yavadda mu Bobi Wine era ne parliament ye 11 teyagenda maaso nakubeera nga akomawo olw'ensonga yakubwa akalulu munnaye. Kakati nno ebyokulya mu Bobi olukwe byondowooza bya bulijjo gyali ne Mathias Mpuuga Nsamba oba oliawo oswazizza NUP kwoteeka n'Abaganda nga bo obaswazizza nnyo nnyini ddala. Anyway, lwaki temunzikiriza ngende maaso n'okubeera nga mbasibula naye mbagamba era nga nkyabasaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu beyond the newsroom ebasaba subscription yo clicking akagambo subscribe then onyige kade okaje mu personalize ogende maaso n'okubeera nga ofuna notifications buli kadde buli video gye tuteekayo obeere nga yegwa omu ku abo abasookera ddala ogenda maaso n'okubeera nga ogifuna kubanga tugamba nti amawulire ge tukuwa wano eno gaba masunsulire ddala okutuuka kadde akasembayo ate tukuwa n'ebyo oba oliawo emikutu egimu gye bitasobola kuwa kubanga kyekitugambisa nti we are now beyond the newsroom. Busukka kubo tusukuluma ku balala wawe bakoma mu kunoonyereza ku nsonga n'okuleeta ensonga ez'enjawulo. Akume atakumira mpeera ayibene Ssaabasajja Kabaka Wangala Maama Nnabagereka agerekere Obuganda tusenkane ku video eddako.